and bagiyita the International Conference on Ending Malnutrition 2025 theme Better Nutrition for Better Lives, second edition, which will take place in the convention center known as Woodburn and Banqueting Convention Center, 30 Vice Regent Boulevard on M9W7A4. Ngijatendekera ku mwezi 17 ekomekezebwa nga 18 omwezi ogw'olubereberye, that is January 2025 gumwaka ogujja. Ngoyagala kumanya bisingawo ku conference eno, ojja kubira kafulumu kuzitegeka era mu kutegeka conference eno omukyala Doreen Kajumba, Executive Director wa Extreme Music and Events Management ku simu ez'omu ngalo. Muzimanyi bulungi zibasomera buli lunaku. Esooka eri plus 6 4 7 9 2 9 0 3 4 0. Yesimu esooka. Simu ey'okubiri eri plus 1 4 3 7 2 5 9 6 0 3 1. Eyo nzajja kuba ogira bulungi nnyo, ejja kuba nga osobola okuba nga okwata ennamba ezo bulungi nnyo. Nzisoma kimpoozo olw'ensonga mmanyi njagala buli omu asobole okuba nga aziraba. Alright, kati out of the wall. Sigenda bawa kiggula luggi wadde akalowoozo. Njala tutandike vidiyo erwaleero mu butongole bwayo. Naye nga tetunnagitandika, nsaba twala okusaba kwange officially kugende eri bonna buli munnayuganda yenna azaalibwa mu Buganda, akulidde mu Buganda, oyinamu ettaka, oyinamu ennyumba, oba oli Muganda, oba oli Munyolo, oba oli Mutoro, oba oli muki, kimanye entabiro y'obulamu bwo n'ebintu by'okoleredde ebbanga biri mu Buganda. Ng'oli mu ggwanga lya America, oli mu ggwanga lya Canada, oli mu ggwanga lya Bungereza, oli mu European Union, ngenda kukusaba n'okutandika olwaleero. Nkoze video ziringa obugulu bw'eggongolo nga profiling omusajja gwe bayita Kiwasanya Kalu Charles Peter Mayiga. Omwami ono state mafia era ali mu parallel regime eya Museveni enali mu branch etudde Mengo. Ebikolobero by'okusengula abantu ku mataka, okutunda amataka n'okutta abantu abinamu omukono mu buvunaanyizibwa bwe ng'omuntu. Njagala kusaba buli muntu yenna asobola okuwandiikira embassy yonna ngo profiling omwami ono, mutandika okuwandiika embassy. Muwandikire American government, muwandikire Canadian government, muwandikire British government, muwandikire European countries zonna, muziwandiikire ku musajja gwe bayita Mayiga. Ebifaananyi mubirina, video ze muzina ku mitimbagano ng'ayogera ebigambo ebisupportinga government n'okunyigiriza abantu abali mu Uganda ne mu Buganda. Njagala mukole kye bayita profiling, malamu profiling muteekeyo. Ebibogagga ebisinga obungi mbimanyi oba bitadde mu kaseera mpawe kaaga, buli kimu kiteekeyo. Ngenze olwaleero ngenda baleeta kyetuyita Memorandum of Understanding Mayiga gye yasayininga ne Museveni okusaanyaawo n'okumenyawo obwakabaka bwa Buganda nga yamaze okufunamu byayagala. Alright, tugenda gitandika tutya kubanga yeetaaga obudde n'obwongo. Omuntu omunafu ndowooza ojja tusanga, omuntu omunafu ojja tusanga nga tugikwata mpola. Okusookera ddala kansooka empiseewo ebintu bino bibiri wammanga mangu nnyo. Kansooka empiseewo ebintu bino bibiri wammanga mangu nnyo. Bwe oba kanjira mu bumpeere president abuulira bulungi nnyo. Manyi nti mukama wange oli mukosefu Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye buno obubaka njagala mbukuweereze obenga bumanyi nti enteekateeka z'abantu abakujjamu information bajjiddiza gavumenti mu kino muyinza n'okuvamu obulamu kutuukako. Ndi wano okutegeeza olunaku lwa Sande nti beera mwegendereza nnyo nti gavumenti eyongeddemu ku bukessi obukuteereddwako, era ng'olunaku olwaleero ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence ekikulirwa James Birungi kisinkanye abamu ku abo abasindikiddwa ogenda okukima ebikozesebwa mu kubega. Ne ku guno omulundi abantu be basindise bakuliise ne peeni ezikwata ebifaananyi saako ezo ezirikodinga amawulire oba amaloboozi. Message egamba bweti: The noob spies
came in person and others sent representatives for fear to be seen and detected by their targets. They have taken 66 security pens to monitor Bobby Wine, Noop headquarters, loop, whips, and genuine opposition MPs upcountry, Bobby Wine diehards, and opposition figures. Mubufunze bangambye kutegeeze nti bambega abakolera mu kibiina kya National Platform n'abakuliraanye abamu tebasobodde kujja mu buntu wabula basindise abantu baabwe nga bo tebagala bategeera okujja olwaleero ku kitebe kya Sseemwayo obagenzi olwaleero ku kitebe kya Sseemwayo nga tebagala bategeera nga bano baweereddwa ekkalaamu ez'ekika ekyawaggulu ezirina features oba ezirina ebintu ebikwatagana n'okubega ekkalaamu 66 zino nga zigenda kozesebwa mu kukubega okubega ekitebe kya Noop okubega leader of opposition okubega abakulu mu offices mu parliament nabo abatuufu abali mu opposition ba MPs ne bannankyukakyuka abakulu mu government mu ludda oluvuganya. Peni zino zikwata ebifaananyi ebitambula, peni zino era zikwata amaloboozi. Kati mukama wanjala kutegeeza wonna wooli omuntu yenna akuleetera ajja mu office yo nga alina peni ez'enjawulo nga zaawukana kuzaano zetumanyi kitegeeze peni zeezo naye baba bagitadde mu office yo gwe nga tomanyi bagitadde mu bukebo n'obeera mu peni esobola okubeera nga transmitting direct all information nga gwe kennyini wayogera nga yewe efulumya amaloboozi egatwala. So mukulembeze njagadde okutegeeza ekyo nakyo obeere nga okitegeera mu bunnambiro. N'ekirala kiikino wano kanfundikira nakyo kitegere tuve wano ndowooza nakyo kankikutegeeze okitegeere nakyo tuve wano lumu ndowooza kiri wano mu bayibuli yange kiri wano lumu nakyo nkite kiveewo lumu. Alright. Okulaba nendoza nakikola ku lunaku olwokusatu nakireta ku lunaku olwokusatu naye nga lukyali akwerinda nekyo nakireta ku lunaku olwokusatu. Kati awo kantandike ne information eyatuleese bulungi nnyo butyo banyabo ne bassebo mwenazze mabula musumulundi ogwokubiri kansumenti muli bulungi musharinge video eno video yalero yanjawulo nnyo kubanga njagala buli omu agibeerako abenga ategedde kikigenda maaso. Mukusookera ddala njalo kubebaza mwenna bangoberedde ebbanga lyonna nga nkola program ebimuli Mulange Mengo nange gye neetumanga simanyi neesanga ngikoze nti ebadde ekimyanso n'ekimuliso ekyokumulisa Obuganda engeri gye bali bagenda obusaanyaawo n'okuba nti badde bugenda kusaanyizibwawo nga teri wattu ategedde. Kati mu bufunze njagala tutandike program eyaleero tugitandise tutya. Saagala baluyiza mwenna Abaganda n'abatali Baganda nga muwangalira mu Buganda mumpulirize bulungi nnyo. Bukyanga owa Kabaka Budda mu 1993 wabadde okusomozebwa kungi mu Buganda ne bannakigwanyiza abadde bajja beegwanyiza okubeera mu Mengo ng'okusingira ddala eyajjanga akagina n'atufuukira envunza kati yate atufuukidde kansa Wasani Charles Peter Mayiga Kaloliga Mulengejja. Omwami ono mu nkukutu yasayininga kye tuyita Memorandum of Understanding endagaano abasinga obungi manyi mu lugibayita Memorandum of Understanding endagaano ey'okukkiriziganya wakati we ne Museveni ey'ekyama nga tebyagimanya. Olukiiko lwa Buganda terulinaako kopi, abajjajjaffe abataka tebalinaako kopi, Ssaabasajja Kabaka talinaako kopi, wabula Mayiga alina kopi ne Museveni alina kopi endala eri ku Sseemwayo kopi 3. Abasayininga Memorandum of Understanding kwaliko Charles Peter Mayiga yasayininga eyaliwo nga kalabalaba ku lunaku olwo
ya gobe Twitter eyewitness yali David Wasajja yasayininga ku lulwo olulangira saako ne ku ludda lw'abataka kanso. Ku ludda lwa Yoseriti Bahabulwa yasayininga kwaliko Yoseriti Bahabulwa ne General Salim Sale nga head of government business. Memorandum of understanding sigira gibasomera yonna wabula nasobodde okujjamu ebyo ebikusike ebigendo batisa olwaleero. Ngenda bibasomera buli omu ogenda kukwata ku mutwe naye njagala nga sinnatandika ayogera omu amagamaga. Ayogera omu akola ki amagamaga. Kansoke mbazanyira akatambi kano kaddakiika 7 zokka. Ne kansoke kano kokka. Kansoke kano then njoke mbazanyire kali akeddakiika 7. Kansoke mbazanyire kano mukategeere. Omwami ono bambuuza Museveni yakozesa naye wakana. President aliko yagulira. Nze Charles Peter Mayiga omwana wa Nalongo. Nze mtano wa Sefiria Mukasa. Nze obasekerende. Nze wali yanda bange ndibota zineze mu wino ezira muzibwa ngula muwendo ki abantu bamanyi omuwendo gwange aga nguzaaki ekyolebwa ekireka awo ansosola gijja mwekitiibwa ne banteka mu kasonda ne bampa akabaasa oba akakutiya nze kyazikuta n'ogonda naffe ne tugonderamu nedda. Ako kamu tugenze kokwendo kambazanyire kali ngabwe yalangiridde olunaku lw'eggulu mu lukiiko Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olwaleero akedde makago bwa pulezidenti okukima ebyapa bya Buganda byebanja gavumenti ya wakati. They took the decision that yes, originally they were for the administration, but we could give them to His Highness the Kabaka as an institution. Kirungi nti ebintu bino bivuddeyo katugenda tubyetegereze tulabe tujja babuulira byawanawa ebisobodde okuvaayo. Katikkiro abadde awerekeddwako omulangira David Kintu Wasajja, minisita w'ebyamawulire Dennis Walusimbi ate ngayo mu makago bwa pulezidenti basisinkanyeyo kabakyaza pulezidenti Museveni, ssaabawolereza wa gavumenti Fred Ruhindi n'ababaka ba NRM abava mu Buganda. Katikkiro ategeezezza nti emmotoka ya Ssekabaka Muteesa owookubiri ya Rolls Royce tebagibawadde kubanga ensonga zaayo zikyetegerezebwa. Emmotoka tebagitukwasa Rolls Royce, pulezidenti agambye nti bakyayetegereza balabe ebigifaako banaamala naye bajja gitukwasa. Katikkiro Mayiga era agamba nti ebyapa ebibaweereddwa byakuweebwa Buganda Land Board eyongere okubyekennenya oba bituufu. So therefore, I expect the peasants to be treated now as before. Once you are there in charge, you should treat our peasants the same way as we have been treating them. Molida Kagambo, once you are there in charge. Once you are there in charge. Kankazeyo katono nyo. Once you are there in charge, you should treat our peasants the same way as we have been treating them. All right. Kati mbutongole banjabo ne basebo video muri mbulango olwaleero etandise. Tutandikidde wa nga sinagenda ku memorandum of understanding musooka muwulire omu kubalangira abakulu kyakugamba. Video ya mulangiro ono yagenze ku mikuto egisinga obungi sinagiti malali jala mujuloko zine dakika 7 nsimbule memorandum of understanding mujja tegeera. Ayogera omu amagamaga. Njagala musooke muwulire ebigambo by'omulangiro omukulu ono then nsimbule memorandum of understanding mugenda kutya. Katikkiro wa Buganda ye mulabe w'obwakabaka bwa Buganda kubanga yatemetemye ebika Uganda y'enkya. Katikkiro yakola ekkooti yeeyo gy'owulira eddiro lya Kisekwa yali alina okwanjula Justice Wasike wa Ssaabasajja
najjanga agoba abataka mbalina ku lisitayo bonna bazaagoba n'abakolamu n'ebikeeri bibiri kati ekyo ekintu mbikumenye esimu njajja kanjiteeke mu mwoyo giteeke mu silent oyala okijjako ebika ebizze bigobwa kati mu kaseera kano akulaga nti atwalaganya Fumbe era aliri bubi okuva emabega bukyanga Jambo yinza lyaliko emyaka 10 kugoba Fumbe kubanga Fumbe gezi nnyo linnansangwa sirinza kukkiriza kulaba Bwakabaka nga bugenda ne bubulekayo ne bugenda nga gye bukola ki gye bulaga kakati ekyo Katikkiro akifiirako obulamu bwe bwonna ekyo kati mu kaseera kano wetwogerera Effumbe lirina abakulembeze babiri lina Jjajja Olusimi Mbiro Zankya Yusufu n'omulala gwe yateekawo nga yowe gwe yaleeta atali wasiga ng'ate mu bulombolombo bwa Buganda ow'essiga yaloopa omutaka kakati aleeta abantu be ne baloopa omusango ne basinga omusango ne baddayo ne bakola bye bakoze oyo ye Katikkiro aliwo kati ekika ekirala era kye yateekamu obuzibu n'olugave lulina abakulembeze babiri tuli ku bika binnansangwa byenjagala okusooka okutemaateme era n'enduga baali bamutwala emabegaawo ne bikomaawo enkima erimu abakulembeze aba waliwo ow'ebbira n'ow'ekawaala ebyo biri ku mulembe gw'amayiga endiga kikyotawulidde ekyo ku ndiga tubirabye n'omu n'afiirwa obulamu ne Jjajja Trump obulamu n'abufiiramu ensala yanyi y'amayiga ddiiro lya Katikkiro lyerikoze bino byonna ekkobe namwama lirina abakulembeze aba babiri oli yatwala n'ebintu byonna n'ebyapa n'ettaka byonna n'abitwala era nsala y'amayiga tugende envubu eyekulembera Kayita nayo balina abakulembeze babiri ennyonyi Nakinsige erina abakulembeze aba babiri era nabo weebali enseenene erina Kalibbala leka Mugalula era mulembe gw'amayiga empologoma erina ekintu kyekimu engabi emmamba baabajawulamu eyammwe bwekiri kati mmenye ekindeko eki Uganda eyenkya nti Obwakabaka Buganda ekitondedde buli kintu ontubulamu nampisa abataka ekyo bakisobola kubanga abataka batula wansi abataka 5 ne bawandiika ebbaluwa nti Katikkiro tumugobye tumugooye teri wayinza kuddamu kubeera ate obalaba ne waliwo n'entebe gye basobola okukolako entiisa tetujjayo kumansa nnyo ntunga okugenda naye obanga balina n'entebe gye basobola okukolako entiisa ate yo nga tesobola bakolako ntiisa kati ekyo kikulaga nti bataka ekibatawaanya kiri eki bontubulamu nampisa Uganda eyenkya embiri z'oluli olulangira zonna ez'Abassekabaka abaasooka ziweddewo ku mulembe embiri n'amasiro ag'Abassekabaka bonna abaasooka ziweddewo ku mulembe gw'amayiga Mayiga ne Buganda Land Board basala busazi poloti bakola bati beeyola bati we beefuula balinga kannaddibanga Uganda eyenkya kasita obeera mugezi n'ogamba nti bino tebiteekeddwa kukolebwa mu Bwakabaka bwa Buganda ekiddako wayita omwezi gumu nga bakuleetera abakutwala mu kooti ya Kisekwa kooti ya Kisekwa mu nnono ya Bwakabaka bwa Buganda teriimu teteekeddwa kuvunaana muntu yenna nga mutaka ekooti ye evunaana omutaka eryeki etandikira ku nju eyo kooti olujja eyo kooti olunyiriri eyo kooti omutuba eyo kooti esiga eyo kooti akasoli eyo kooti era ekooti eyo bweremererwa ezo zonna bwe zize nga zisala omusango nga ziremereddwa ekooti eddako esembayo yalode Supreme Court ye yasa abasajja Kabaka wa Buganda ayita abataka 5 n'abagamba mujje naawe gwenyewe gwe bawaabira ne nojja ne baddayo ne ku butaka mpaka ne baddamu ne banoonyereza ne baleeta naye y'amayiga ekweddiro lya Katikkiro tetumanyi gye lyava kyova olaba mbagamba nti eyo lumbe lwakiraga eveewo egende Uganda eyenkya Mutebi ono yennyini
yalindagira yawamba n'olubiri olw'ekasubi ng'agamba si mwana wa Muteesa nga naye ate ne Muteesa aliko ki question kati ebintu byonna wali ebyakabaka bwa Buganda bw'okwata ku Nansangwe yakuwa obuyinza tugenda kubijjayo tugenda kubyogera nze sifaayo ogenda gyonna gye ŋŋenze provided ng'ebintu obikutte buki kubanga oli alibadde agamba nti neeyagaliza nkutte ku kyange ndi mukyenda nekwata mukyenda ndi ku lulyo olulangira kati abantu babuzaabuziddwa ebintu bingi nga naye embeera eri mu Bwakabaka bwa Buganda yeeyo enfu tosobola kuwulira nga bakutte ku Walusimbi yakuwa ekiwu n'owulira nga bakutte ku Wembambe yakuwa ekiwu n'owulira nga bakutte Wengeye yakuwa ekiwu n'ogamba nti gw'otudde okkakkanya oli bulungi gwawe oli seefu Uganda y'enkya asirise afa n'ayogedde akola ki afa kati katwogere tufune ekimu ku byo abantu bano naddala bakatikkiro kivume kibi kisikire eri Obwakabaka bwa Buganda okusinziira bye bakoze bw'ojja n'oterera n'ogamba mu kamera nti Buganda bika buli omu akiwulira ekyo kituufu ate n'okya ku maki ebika n'obiteekamu abakulembezi bameka eyo solution oba otabula oba kakati omulabe wa Buganda yaani weesiimi mattu alright obudde tulina butono kyekibadde ng'ekigwalogi kya program ya leero mwengenda okusomera mu Memorandum of Understanding endagaano gye mbasomedde eyakolebwa Mayiga ne Museveni akatambi katandise mu ndagaano eno gye tuyise Memorandum of Understanding Mayiga yasayininga nga awamba Obwakabaka. In fact program eyo bagiyita nti omupangisa awambira Land Road. Program eyo bali bagiyita omupangisa awambira Land Road. Mu ndagaano eno Mayiga yasayininga ne Museveni saako Salimu Sale egamba bweti kulwa Mayiga n'ebirowoozo bye saako ne David Wasajja ne bagamba okukola ebintu bino bonna. Endagaano eno yasayiningibwa Mayiga, David Wasajja nga kalabalaba kulwo lulangira ne olukiiko lw'abataka yalabirirwa Salimu Sale kulyo ng'omukulu atwala ebikolwa ebya gavumenti ne Museveni nga omufuzi afutubadde ku ggwanga erya Uganda. Endagaano eno ntandikidde ku lupapula namba 9 page number 9 kumemula mbagaye sigenda jijja yonna nze najjemu bikulu mugenda okutya. Memorandum of Understanding natandikidde ku page 9 esoma bweti nti wajja kubeerawo mu Buganda gobayita Supreme Leader of Buganda. Wajja kubeerawo gobayita Supreme Leader of Buganda. Endagaano eno Kabaka tagimanyiiko wabula ya Mayiga yajebagira. Supreme Leader of Buganda. Ne kugamba nti ono Supreme Leader wa Buganda ajja kuba nga omukono ku ndagaano eno n'okusayininga endagaano eno eya Memorandum of Understanding. Era endagaano eno ejja sigalawo ng'ekola wabula singa abaagisayininze agibwawo endagaano eno ejja kuba tekyakola. Singa Supreme Leader ava mu mbeera entuufu oba enkolagana entuufu ne Yoseriti Bahabulwa ne gavumenti yaabwe, endagaano eyo ejja kuba ekola ki ng'avudde mu mbeera entuufu ekolagana nabo, endagaano eno ejja kuba ng'eyimirira okukola nga bwe yasayiningibwa. Ssaabasajja Kabaka tawandika ku ndagaano eno tagisayiningangako. Wulira egamba bweti. So in this case, the Supreme Leader decided to chase away the so-called Prime Minister Mayiga. The agreement will cease to work and the kingdom will be no more. Yendagaano eyo. Tukyali ku page number 9.
In this agreement, all Mengo ministers will be paid a monthly salary on the taxpayers' money, and each minister will be earning 5 million Ugandan shillings per month, plus 2 millions of fuel, plus 2.5 million for medication and other facilities or facilitations. Peter Mayiga will receive 18.9 million per month as a salary. Yengo omuntu. Then the Supreme Leader will receive 5 million per month as a salary. Sente ezo mujjukira bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka yagamba Kabaka bonna abali mu Uganda yagaana okukwata milioni za Museveni ddala zibasasula bakabaka bonna. Naye sente zino on a monthly basis zivaayo ani azifuna? Supreme Leader Mayiga yazifuna. Video etandise nabagambye etandise. Mayiga buli mwezi afuna milioni 18.9 ng'omusaala. Ate era Kabaka mundagaano eno Mayiga gye yawandiika yalina okufuna milioni 5 ng'omukulembeze ow'ennono, wabula Ssaabasajja Kabaka sente ezo yazigaana. Sente ezo Mayiga azijje buli mwezi n'azeggwera. Mu kwongerako ku sente Mayiga z'afuna, Mayiga afuna kye tuyita special offers, nga zino zimuweebwa oyo aba ali mu budde mu office nga kati saa zino yafeese erimu omukyala gwe bayita Ruth Karaje. Era nga special operations fees and occasions ezarenjingibwa Mayiga mu Mengo ku lwa gavumenti ya Museveni zonna zisasulibwa wakati wa milioni 5 ku buli 100. Omusajja akola functions to functions zonna ziri ku budget ya State House zitwala wakati wa milioni 5 ku buli 100. Functions zonna zemutula abantu b'Mengo nga temayisire gye ziva ziri mu ndagaano memorandum of understanding zamutegedde olwaleero. Ku sente zino buli Mayiga lwakola kye tuyita retreats, buli lwakola kye tuyita medical camps, buli lwategeka seminars, buli lwategeka conferences, leadership trainings, ne emisomo emirala gyonna ne camping zonna ziva mu State House. Naye nga zino zonna retreats, medical camps, seminars, conferences, leadership trainings, zonna zino buli bazigendamu babasomesa ekigambo kimu. Gavumenti ya Museveni terina kuvaako era tulina giwagira mpaka kuwulira bobi. Teri kyo babasomesa kya Buganda kiri magezi, kubanga eno project Mayiga alina okubanga agibeezaawo okubanga etambula nga bw'erina okubanga etambula. Wuliriza bulungi nnyo. Mundagala eno mu gye mbasomera kati tugenze ku page namba 6 esoma bweti. Mayiga ku page namba 6 mu kawairo namba 3 kasoma bwe kati. The Supreme Leader will not have any special status in Uganda and designated areas. Wulira bulungi nnyo wano. Ku page namba 6 ku paragraph namba 3 esoma bweti nti Supreme Leader wa Buganda Ssaabasajja Kabaka will not have any special status in Uganda and designated areas like Marokusangula katuyo. Era simbewo nakati.
bulijjo mwebuuza lwaki embiri amasaza buli kimu kyonna ekiraga Buganda ne heritage yakyo kisaanyizibwawo nga Mayiga tanyega ng'era talina kyakola kiri mu ndagaano wano. Saagala muvaano mukwate majambiya ssaawa zino nga sinnamalira vidiyo eno. Njagala mbasomere bulungi nnyo mutegere bulungi nnyo. Yensonga lwaki nti n'ekibumbe kya first president wa Uganda Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa kyaggyibwa ku Equatorial Hotel ne kijjibwawo nga ye first president nga Mengo tekyogedde nze navaayo kirabisa oluvannyuma ne bajja mbu bakkiriziganyiza ne Mengo ne Kampala Capital City Authority kyaggyibwa ng'oluguudo tugenda kukolebwa kubanga kirimu eno endagaano gye mbagambye page number 6 paragraph 3 mwe kiri ndoza mukitegedde bulungi kati. Pambi basomere. Page number 6 paragraph 3 says that the Supreme Leader will not have any special status in Buganda and designated areas like special status ebibumba mu Ssaabasajja Kabaka ne kitaawe kati designated areas zezino wano wammanga nga akayanja ka Kabaka wattu ne bwe bakatte essaawa zino bakakutte bakamalawo Mayiga tanyega kubanga Museveni ayagala kaveewo mu ndagaano. Kabaka roundabout ku Ngalabi by all means before the end of this year or the beginning of next year nga tetunatuuka mu June Engalabi ye erina okuba ng'evuddewo. Kino Mayiga akimanyi, Wasajja akimanyi, Salimu Sala akimanyi, Muhoozi akimanyi, Bisaka Issa akimanyi, Kyamaani wa Lubaga LC5 akimanyi. Mwenna njagala munjulira bayita ku Ngalabi, Engalabi eyo bugeeti bwe bonna bukooneddwa, amayinja Jennifer Musisi Ssemakula ge yaleka asibyeko gonna gakooneddwa. Mu kusooka bali bagenti bagenda kugaziyaawo n'ekigenda okugazisaawo kujjawo Ngalabi kubanga yina jijjawo by all means kubanga eyo zimu ku status Mayiga ya sayininga. Tugenze maaso. Kabaka Loyo Mailo okuva ku Bulange okutuuka ku Lubiri Emmengo ebigenda okukolebwawo gye bujjako mujja byewuunya. Kabaka's Landway era liri ekkubo Kabaka lyaddaayitamu nga teyeetoolodde enkulu ng'eyo nayo bagenda ogijjawo kitegeeza buli muntu yenna ajja kuba ayitawo. Museveni kye kisinga omuluma ekyo nakyo mukiteeke mu bwongo bwammwe. Kabaka of Buganda, he will not have a right to wear. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tajja kuba na buyinza oba na lukusa lumwerulira kkubo nga abantu abalala bali mu gavumenti bwe bafuna olukusa olubeerulira ekkubo era asobola okusigala mu jjaamu ng'omuntu wa bulijjo. Tugenze mu maaso. Mu ndagaano eyo egamba bweti all 12 sub-tribes in Buganda shall be recognized by the government of Uganda and shall be autonomous in Buganda without anyone questioning or asking question. Ozamu kitegedde bulungi.
mukitegedde bulungi yensonga lwaki Ssaabanyala Museveni yamuteekawo n'ateekawo eri Ssaabaluuli Museveni yamuteekawo n'ateekawo ono owe Kooki n'amuteekawo waliwo n'owessese yali ajja yazikirira Saamanya owessese yali ajja yazikirira Saamanya n'abala bali mu ndagaano eno tugenda mu maaso okusinziira ate bwe mmala obbasomera kano akasabu tribe kanzire wali ku ngalabi ya Ssaabasajja Kabaka oba rawunda about Ssaabasajja Kabaka wayitiramu obutereevu naye ayambuka gye bujjako katono engalabi eno egenda kugibwawo era State House ng'ekolagana ne Kampala Capital City Authority ne CEO wa Kampala oba isi wa Kampala Bisaka bagenda kukolagana okulaba nti babuzaabuza Abaganda ku lunaku olwo bagenda ogijjawo Mayiga ajja kuba yafulumye eggwanga nga taliiwo omuntu yenna analipresenting Mengo mu kujjawo engalabi eyo ajja kuba akolera ku biragiro bya Mayiga jinga Mayiga nga taliiwo nenga Idi ajja kubaawo ne chairman w'Erubaga ajja kubaawo ng'engalabi eno egibwawo mu linnya ly'okugaziya oluguudo olwo n'okulukyusa nenga ate ekikulu ekituufu kinti bagenda kujjawo ngalabi eno ne special status eyo mu memorandum of understanding embasomera essaawa tukyagenda maaso mpola tukyali memorandum of understanding mu ndagaano Mayiga gye yasayininga Museveni nga ne Kabaka talinaako kopi era teyaweebwako kopi era ng'esoma nti singa Mayiga anyeenyezebwako Obuganda bwe bujja okukoma yensonga lwaki boyo ono abagamba nti ye kakonge kaako kkubo bwe katakoona magenda kakoona amadda tugenze mu maaso teri mu Buganda aina kopi ya ndagaano eno kabere Ssaabasajja Kabaka kabere olukiiko lwa Buganda kabere olukiiko lw'Abalangira n'Abambejja kabere olukiiko lw'Abataka tebalina kopi eno mu kopi eno era ey'endagaano eno ewa Mayiga obuyinza bwonna okwepresentinga nga Kabaka as long as akyayogera erinnya nti ye Kabaka yamulonda era mu kwetwala nga Kabaka yensonga lwaki omukyalo ono Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki tava ku lusege lwa Mayiga olwo abajjuuliriza kiri nti Kabaka abeera ne Lubuga yensonga lwaki ono tava naani na Agnes Nabaloga kati na Agnes Nabaloga mu ndagaano eno ya actinga ngani nga Lubuga wa Mayiga yensonga lwaki omwami ono buli kaseera yepresentinga nga Kabaka tugenze mu maaso nga bwe mbagambye nti kibujja katono Buganda ng'Obwakabaka bujja kuba tebukyalina special status muno mwe muli embuga ez'amasaza n'obutaka bw'ebika byonna kati wano wenjagala buli muzzukulu wa Buganda yenna
abalangira n'abambejja. Wetwogerera essaawa zino embuga ez'ebika byonna ziri mu kusaanyizibwawo nga ne victim eyasembyeyo okubeera yabadde ya kika kya Nnyonyi Nyange. Nga bino byonna Mayiga bimanyi biri mu ndagaano wabula tasobola byogerako. Bino byonna biri mu ndagaano Mayiga tasobola byogerako. Eyo tractor gy'olaba yaleeteddwa ku butaka bw'ekika ky'Ennyange tiimu eno gye mulaba tractor yiino evaayo. Tractor yeeyo evudde ku site onjogerera tractor eyo ekwatiddwa. Tractor ekwatiddwa. Ebyo byonna biri mu ndagaano obudde tulina butono naye njagadde obbalaga. Eyo y'Ennyonyi Ennyange weyimiridde essaawa zino ng'obutaka bwayo bwasendeddwawo. Bino byonna biri mu Memorandum of Understanding Mayiga gye yasayininga ne Museveni mwe gye mutamanyi. Ennyanja Wamala etudde ku bugazi bwa square miles 97 era ng'egabanyizibwa disitulikiti 3 okuli Gomba, Mityana ne Kasanda. Eno eriko emyalo 26 era nga bangi beeyimirizzaawo mu by'obuvubi. Kyokka kitegerekese ng'envuba embi bwebadde efuuse bana baliwo ku nnyanja eno ekyawalirizza akulira amagye agalwanyisa envuba embi Lieutenant Colonel Masetu Kahirwa okusisinkana abavubi abakolerako. Tetuzanga kulwana nammwe bendeetaana abaserikale baganda bammwe baana bammwe mukwatagane nabo mubasapo. Ebyo byonna biri mu ndagaano eri okuggyawo Abaganda buli wamu balina okufuna ekyokulya. Tukyagenda mu maaso nabage saagala munyiige munoonye omusajja ono ng'obudde bukyali. Saagala munyiige nkyabazzaayo. Pola mujja tegeera lwaki mwalwawo okujja omusajja ono. Kuba eno endagaano nali nagirinda dda. Mpaya kadakika kamu kyayina ebirala bye nnoonya n'ebisingo bungi byonna nabibawa. Just mbadde njala bategeeza nti buli kyonna ekigenda mu maaso ku mbuga z'ebika ku nsibuko zaabyo yonna kiri mu Memorandum of Understanding wakati wa Museveni ne Mayiga okuba nti basaanyawo ebintu ebyo byonna. Kati wanteri kika kigenda sigaza buvuuna buddo bwakyo. Byonna biri mu ndagaano eyo. Olunaku lugenda tuuka nga mayiro ya Ssaabasajja Kabaka eriko gye muyita Kabaka Njagala nga buli kibumbe kyonna ekibadde kikiikirira ekika kya Buganda ng'ebibumbe bitandise okubula kimu ku kimu nga bijjibwawo nga bitwalibwa state kubanga oluguudo ono baagala ddujja nga bwe lulina okuba
ekyo nakyo bakisaanyeewo. Mayiga ne gurupu ye eri Emmengo eno extension ya NRM ekola emirimu gya Museveni ng'etudde Emmengo era mu ndagaano eno y'ensonga lwaki omusajja ono akola programu za Museveni ewaka ne mu kibira gy'abagenze. Mwenna abanjulira mwali mugenzeko mu functions oba emikolo Mayiga gy'atereka mu diaspora gyonna egy'ekyama baboogera butya bwe balemeza gavumenti ya Museveni okusapotinga gavumenti ya Museveni so si ku protecting Buganda oba butya bwe bakuma mu Buganda kubanga ali mu kukola mulimu gwa Museveni. Zamutegedde bulungi nnyo. Kati ebintu byonna mbitegedde bye nasobodde obikulu okufunako ku memorandum of understanding eya Mayiga. Kati saagala muntu yenna addamu kwekubya mizimu ng'ogamba nti tomanyi lwaki Obuganda busaanyizibwawo, lwaki Ssaabasajja Kabaka alina okuttibwa. Kati endagaano eri endala ey'okugyawo Ssaabasajja Kabaka by all means naye ekyagenda mu maaso. Era Ssaabasajja Kabaka mmuteekeko amaaso. Kati awo nvuddewo memorandum of understanding ewedde. Bino byonna bimulabye byogaba pikipiki zino zonna ssere za Museveni. Olwo bamuzimbira gavumenti ye. Bwe bazimba gavumenti ye. Tugenda kulwawo. Nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka era n'omuloopera n'omutegeeza nti musajja wo enkwatangabo Haji Badiru Kateregga essaawa zino byasiba bikutuka. Professor Badiru Kateregga byasiba bikutuka olw'ensonga nti omukyala Omunyarwanda Mbega wa Rwanda ne Uganda amutuusizza ndowooza ku nkomerero y'obulamu bwe. Njala tegeeza famire ya Professor Badiru Kateregga abali ewaka n'abali mu diaspora. Omukyala ali maka omukyala n'Omunyarwanda bandi babikira essaawa yonna nti kitammwe oba taata wammwe afudde olw'ensonga nti omukazi ono amufuukidde ekizibu. Wiiki eno yennyini gye tufundikira olwaleero Professor Badiru Kateregga yasibibwa mu nju mu kisenge kye oluvannyuma omukyala omuwa obutwa doozi esembyeyo n'ajjako amasimu ge ne communication zonna azijjako era takkiriza muntu yenna ajja kola Professor Badiru Kateregga. Era ategezeddwako nti ensimbi ezisinga obungi ku account ku bitavu empapula ez'ebintu Professor yali akoze e Rwanda n'ebintu ebimu ebiri mu Uganda zonna zakukusiddwa muto w'omukyalo ono n'abitwala e Rwanda. Era wetwogera essaawa zino singa babikira nti Professor Kateregga asiseemu mujja kumutegera butegeezi nti omukyalo ono Munyarwanda ali ku mission ekola ki emugyewo. So njera tegeeza n'okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omuloopera nti musajjawo Professor Kateregga essaawa yonna singa bakuwa amawulire ag'ennaku kiba kitegeeza nti tuba twakuumye bubi naye nga njala tegeeza abaana ba Professor Badiru Kateregga bannyina abooluganda abakola emikwano mugende by all means mutaase Professor oba ayagala oba tayagala. Kuno kwe kusaba kwange. Oba oli muganda Badiru Kateregga naye mugenda kusangawo resistance olw'ensonga CMI ne Mayiga bali mu nsonga zino. Era buli muntu yenna abadde ayagala okufuna access ku Professor omukyalo yamulemesezza olw'ensonga nti omukyalo ono akolagana ne State House ku biragiro bya Janet ne iso ne CMI okuba nti batta Professor kubanga properties zonna ezisinga obungi omukyala empapula yazitutte nenga Professor asibiddwa mu kisenge ali mu ssaawa ze zisembayo bwe mutamwanguyira
ate nammwe abandirowooza nti okujja okukana ebyobusika oba okukana ebintu mujja sanga omukazi ebintu byonna bitutte kubanga empulesi luzungu obujja ebinzona yamusayiningisa ebintu n'amala n'amuwa obutwa profesa bwe bamubikira nti yafudde temugamba nti saabagambye ensonga zino nazingiramu okusooka bwe nsirisemu akabanga kano konna ng'omukazi ono apulaninga kikiddako era ndi wano okubira omulabo obutakungula eri abaganda mwenna ekyandibadde kino nnyo mwandibadde mwesonyiwa abakyala bano bwe mutamanyiiko buvuna buddo profesa alina abaana bawerako naye imagine omukyala agenda okukomya obulamu bwe amwinamu ndowooza abaana ndowooza bayinza okuba babiri ndowooza bayinza okuba tebasooka babiri naye omukyala agenda kutta omusajja nga state naye ekirinamu omukono omukyala ono era ye gurupu ya Sylvia Najinda yamukwatira ensawo ye gurupu ya Janet Kembabazi n'abakyala abalala bamanyawo mu kibuga kati ye gurupu eno so Ssaabasajja Kabaka asaba okuluma kuto kutegeeza n'okuwaabira nti omukyala ono agenda kumaliriza obulamu bwa musajja Professor Badru Kateregga ku biragiro bya Museveni ne bya Janet ng'ebintu byonna almost ne ssente zonna omukazi azitutte singa professor bigenda bubi temugamba nti Ssaabategeeza abooluganda abakola b'emikwano seemwayi tesobola basinga amanyi bamukuŋŋanyi nga famire batabali babali mu Amerika abali e Canada abali e Bungereza n'abooluganda bakola b'emikwano please musituke ng'obudde bukyali ono mukazi bwe kibalimu okutaasa profesa essaawa zino profesa ne babamulonga ne bamuwunziko omutwe mmwe bulina obuyinza okuzza profesa engulu mugaana temukabanga amaziga temugamba bo Allah yasazewo obubi temugezanga ne mwogera ekigambo kyonna kubanga kujja kuba kulemererwa akamwe guno sigo omulundi ogusoose nga bawa information tejja kuyita ku TV tegenda kuyita ku radio teri agenda kukubira simu kuba essimu za profesa zonna baaziggyeko bamusibidde mu kisenge ng'amaze omuwa obutwa omulundi ogusembayo mission y'abaana abasajja yakujja oli musajja muganda yenna abadde akyategeera nze nabagamba ajja bowa information ebatuukeko mugitegere naye nga abagitegedde gw'omanya nagitegedde gw'oba otegedde kati mbategeeza Professor Badru Kateregga eyabuuza Mayiga nti tulina ssente zaffe twagala agenda kulaba Ssaabasajja Kabaka n'amala n'amukyukira n'aseetinga omukazi bali mu nkola ey'okugyawo omusajja oyo naye nsaba Allah akingiriza omusajja oyo akingiriza ab'eŋŋanda abaana ba profesa musukka mu baana 30 mugende mutaase kitammwe oba yakunyiiza saagala otandike ekkaba buziga bwa ggoonya simanyi Allah bw'ati bwasazewo nga tosobodde kulwanira kita oli mukazi munyarwanda sina munnayuganda emmali profesa gyakoledde ebbanga egenda kuggwawo so amwenamwe mbatadde mbavuddeko maze ebbanga nga ndabula abasajja n'abakazi abaganda abali Buganda nendooza mwagufuula muzannyo ne mujja kiwulira nga olunaku lubatuuseko bulungi kansooke mbategeeze era mumpulirize bulungi nnyo buli muganda yenna wooli wuliriza bulungi nnyo enteekateeka ya Museveni gyakola okusaanyaawo bannayuganda naddala abaganda ng'agikola okubafuula emmombo ze ku mataka gammwe ekyagenda mu maaso ng'era abatwala amataka gano basajja banyarwanda nga beesimbye okusinziira ddala mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka agamanyikiddwa gamba omuli Gomba omuli Mutiyana Mubende omuli Luweero omuli Kayunga omuli Mukono n'amasaza amalala abaganda gye basenda ku ttaka nga tebawadde n'ekikumi olw'ensonga nti gavumenti ya Museveni eyagala kubasenza luti bazzeewo abasajja abanyarwanda kye bali mu kkola era nnyongera okubategeeza omuntu yenna bw'ajja nga si muganda mu nzaala yaawo nga mumanyi bulungi nnyo nga si Muganda kati bino bye biri Gomba nga mulowooza nti ebyapa biyinza okuba wulira kikuli esawo yona bayinza obasengula babatwale emaddu babagambe mugende munoonye ettaka emaddu
ekyo bwe nakiraba nze nasooka ne ndowooza nti oba Mpenja y'emu ku magombolero amapya baagisala ku maddu nembuuza omu ku bakulembeze bammwe n'angamba Mpenja nkadde nnyo eruddewo bwe nategeezebwa nti Mpenja nkadde nnyo eruddewo awo ne ntegeererawo aba ofiisi y'amataka awo ne ntegeererawo nti aba ofiisi y'amataka baakozeemu kati kansoke enzire nkyuse ne face gwe omusajja omuganda atuludde nawe omuvubuka omuganda osobola okugenda e Rwanda n'oyimirira mu banyalo ne bagamba nti nettaka naliguze. Gwe omusajja omuganda atuludde osobola okugenda mu Ankole n'oyimirira mu banyankole ne bagamba nti ettaka lino naliguze. Era mwenna mutudde mu lukiiko mulangaze, buli omu alina endagaano y'olangaze ku ttaka ly'abajjajjaabo bwe bagenda okuziika. Oli tamanyi Luganda alukumawo ebituli azze n'ekyapa awo tavaawo. This is not inciting violence. Politeness will not work anymore in Uganda. Kino tosobola genda Rwanda n'oyimirira n'ogamba ati simanyi ndazze n'ekyapa kino ndakiguze Rwanda. Njagala ombule mu Uganda yenna yali asiikinze citizenship mu Rwanda oba mutolo oba munyankolo mu kiga oba mu Dinka. Njagala ombule yageze n'ayimirira mu lukiiko. Naye omunywa Rwanda najja kubanga ayina erinnya lya Mugisha n'ayimirira n'olutalo lunyetu mu Nyakasasiro ayimiridde ayogera ne bazzukulu babajjajjaffe abazzukulu ba Kintu abalwanirira ettaka ne mutuula bagenda tukuba ku ttaka ng'oli awo. Kino kigenda mu maaso mu Gomba, kigenda mu maaso e Mityana, kigenda mu maaso e Mubende, kigenda mu maaso e Bukuya, kigenda mu maaso e Luweero, Nakaseke, kigenda mu maaso. Mutunula mukanudde amaaso batwalako ettaka lyewo. Nkubuuza gwe muganda munnanga osobola okugenda e Rwanda n'oyimirira mu lukiiko mbu nazze n'engula n'ettaka osobola okufuna citizenship mu Rwanda oba osobola okugenda e Ankole n'oyimirira nti nze naguze wano ettaka kebere fuuti 15. Musiruwadde kutuuka ku ki? Oyo ng'ayimiridde awo oyo yabeera ekizampo tewamunjanalera kuddamu kuyimirira mu lukiiko ku ttaka lya Buganda ng'asindika ebinnyo. Goloza bajjajja mu gendo gazi Buganda obujja ku masaza omunene ogafuli masago 16 baatulanga butuuza bannanga ate nazze n'ekyapa Smera ndi Luwawa. Kye baakolanga baakikolanga era singa Baganda baliwo essaazi ne baliwo oluli singa Buganda teriiwo. Oyo tasobola kuyimirira mu lukiiko wendi oba yaliguze oba teyaliguze kubanga nabo moto yaabwe egamba teri Muganda asobola kugula ttaka mu kitundu kirala kya Uganda. Oyo ng'ayimirira Karangwa ng'ayimirira e Kayunga ng'angoba ku ttaka ly'abajjajjaffe n'oba awo nvuddewo. Sokukakkane
ekyobugagga ekitisa omuganda libeera ttaka bakujjako ekyobugagga ekyobulamu bwe ekyensikira n'ogenda kubeerawa ennono n'obulombolombo ebya Buganda mulanda buvanza sitandiki ya mayiga byonna bagenda byerezi nga bagenda bijjawo ogenda kubeerawo ebintu bino babikola tubagamba mbiraba wabula buli omu asirise era mayiga nakola programu tenzija mu America ne mumwaniriza n'abaganda abaliyo nze singa nali mwezi nsi singa nakola ddo omuntu ekikyamu ezo semina mayiga zajjamu nga mumanye temulabe wa Buganda tavaawo ne bansiba amayisa abe Bungereza onajja nga java leso Buganda abutunzi oyo tasobola kuvaawo ku street za Bungereza tasobola kuvaawo bino bye mwagala kambazanyire ka video anti bye mwagala kutegeera tugende mu kitundu ekyokubiri kya video ono mwana Muganda ulira amanya gange nze Kayemba Ibrahim ndi mwana nzalwa Igomba ndiwe kanoni Gomba tata wange bamwita amanya ge agamanyikidwa bamwita Fabi nze nasoma diploma certificate ya kuzimba diploma ya kukanika ennonye emirimu gy'obwa engineer negibula nenonya magalaji nga bansaba sente sina busobozi ninfune wokubeera nengenda mbimuli wali ku lubiri ku bimuli mazewo emyezi 3 nga nkola bimulira mbimanyi nnyo wali ku lubiri ku motahouse awo ku geti y'olubiri kakati bwe nakolawo omukyala nali nkolerawo omukyala bamutashadia atasasula bulungi ka sente nintambula ninkolaki nenvaawo ninfuna emikwano emirala nengenda nenfuna emikwano gyange nogisanga abamu balina bebabeera nembeera nabo myezi ng'ebiri ennyumba nebalemerera tuyingirako ki batugaa tutandika osula ku kkubo nimpalirizibwa olw'embeera eyo ng'onoonya omulimu obudde kati omulimu obubeera ng'oli mukyafu ng'olina ekifo kye walifunyemu omulimu oluusi naye nga tewasobola kukkiriza olw'okuba bakulaba oli mukyafu embeera eyo nenoonya emirimu egibula nempaliriza okugenda mu bicupa njagala ndage oyo yenna ali eyo kati obudde buno newe byatuuka ani akumanyi oli mwana wani era ani akututte mu kintu ekyo kyogendamu kyoyagala bwa makanika ani agenda okutwalayo akuteekeyo nti oba oyagala kuzimba ani agenda okutwalayo akuteekeyo oli mwana wani weesigwa agenda kubujjawa kati embeera gyotambuliramu eyo yonna ali yasoma sikumalamu maanyi osobola okusoma soma naye kati obudde buno bangi bannaffe betubeera nabo basomye ne betubeera nabo basomye buli kimu digulya zina empapula zina buli kimu naye emirimu nga tewali noonya emirimu negibula ogagende wantu ofuna omulimu ng'akikwetagisa okuteekamu akasente kootalina bakati ze embeera gyendimu nonda ebicupa bakakiro ebicupa ebisensi 5 nonda ecupa omanya nti ogenda funamu ki ekyokulya obutasikirizibwa kubba bakuba omutwe bakutte kyovula nkwate kutiye naye ng'emirimu naginoonyako negibula bagamba bakyafu bakawenja ababbi naye gwosa okuba nga fayini mulimu ababbi naye gwosa okuba nga toli mubbi naye ng'oba nga oli kawenja owese kutiya omuntu akutwalira kyekimu n'oli kyoli muki oli mubbi yembeera gye tuyitamu egyo tutambuliramu oyo mwana wa Buganda ali mu Buganda nzaalo ya Kanoni Gomba abaganda ekikula bwe kityo bangi kyokka omusajja Omunyarwanda Yoseti bahabulwa mutabani wa kale ekyensi mezezide ensanga bisibe olunaku lumu bweruti ze ssaawa 2 mwezi akozesa obuwumbi 2 n'ekitundu 2.5 billion Ugandan shillings in just a single day. Omunyarwanda atudde ku ttaka lya Buganda entebere Nakasero akozesa obuwumbi 2 n'ekitundu mu ssaawa 2 mwezi obuwumbi 2 n'ekitundu
ze million 10,205 million 10,205 zakozesa a single day. Njagala nkulaga omuzannyo bana basajja go batuzannya owulire bulungi nnyo. Nekintu omuganda kiyali yavaamu nga nakyo kyamulemerera ekyobulimi nakyo bakitaddeko abagenda okuba nga abawandiisa nali nakyogerako dda. Kati olw'okuba abadde bafunye ssente nga bakiyingiddemu bakutte ku nsawo yaabwe baleekaana, Museveni yateekawo enkola gye bayita agro input traceability mu bagenda okutandika okusoloza omusolo ku buli balimi. Nekiyungulira omusajja Omunyarwanda Ssenyonga. Kansoke nzanye video ya Ssenyonga, nzanye video ya Mayiga, owulire contradiction between these two people. Bonna nga Banyarwanda, wulira. Mu Uganda tojja kukkirizibwa kuddamu kulima mmwanyi okujjako ng'oli registered farmer. Ekyo nakiwulidde. Abo baba balugu. Ekyokubiri, buli alina omusiri gw'emmwanyi kati ate kuguwandiisa. Kivuddewa. Kivudde mu kuba nti balabye ekigambo kye bayita emmwanyi. Emmwanyi eri mu bikuta kiro kati egula 3,600. Kase agula gumu 3,600 okutuuka ku gumu 3,900. Kati balabye obugagga obujjira abalimi. Abantu abali corrupt baagala okutta ekirooto ky'abalimi nga babalemesa emmwanyi. Emmwanyi yokka gye bagambye nti ejja kukolebwa bw'etyo. I speak to the powers that be. Abalimi mbaveeko beetaase kubanga si mmwe mugule emmwanyi zaabwe. Akatale kali Bulaaya, akatale kali bweru. Muleke abantu beerwaneko nabo bayiye obulamu, kubanga omuntu bw'aba alina akabanja oba alina ettaka lye ng'ayagala kulima mmwanyi ali mu maanyi ge, ali mu busobozi bwe. Mumuleke yeerwaneko, mumuleke kumuyingirira. Ebirala byonna mmwe mubirina. Omukyala atugambye nti Efrizi mugiraba ejja gawanye nga bisesemye. Kakati ekyo kikutegeeza nti enkola etwavuwaza abantu bagimaliridde yebeeteekebwa mu nkola. Naye ffe tugamba bw'oba oli abantu bw'omala obbagaggawaza ne bw'ogamba nti muwe emisolo bagiwa freely ate easily. Muve ku mmwanyi, ebitooke byafa, pamba yagenda, taba yagenda, buli kintu kyonna ekyatuwanga ssente tekikyaliwo. Twalina cotton, tokyalina musiri gwa cotton gw'ogamba nti cotton tumutunda gindi. Pamba yagenda, buli kintu kigenze, tubadde tusigazza mmwanyi ate nazo zaakazuukuka zizuukira buzuukizi. Kati nawuliddewo abantu abali corrupt abagamba tuteeka okusaawo emisolo nti tokyasobola kulima mmwanyi olw'okubanga tolina license. What kind of life is this? Alright. Oyasebwa dda. Kati njala ompulirire agent wa Museveni Mengo byagenda okwogera mu ka video kano wammanga. Njagala owulire bulungi nnyo. He is very happy, but waliwo statement gyera muwulire. Wulira. Nga bwe mwawulidde Parliament y'e Bulaaya yayisa etteeka erikugira okugula emmwanyi n'ebirime ebirala okuwa n'ennyama n'embaawo okubitunda mu katale k'e Bulaaya nga emmwanyi ezo oba kokowa nga alimiddwa ku ttaka eryali ekibira. Etteeka ligenda kukola okutandika nga 31 Desemba. Parliament y'e Bulaaya yayisa etteeka eryo lwakwagala kukuma butonde bw'ensi. Ebibira bwe bitemwa ekibuguumirize kyeyongera mu nsi yonna, n'amataba n'omuyaga
n'ebintu ebirala bingi nnyo ebyobulabe eri ate ffe abantu kubanga obutonde bw'ensi kwe tuyimiridde kyebava baagala okukugira okutema emiti oba ebibira abantu ate ne basimbako emmwanyi. Etteeka lino lyenjogeddeko eryayisibwa paalamenti y'e Bulaaya litukwatako kubanga emmwanyi ze tulima mu Uganda ebitundu 60 ku 100 ab'e Bulaaya be bazigula. Kaakati emmwanyi ziyitimusizza obulamu bw'abantu mu ngeri nnyingi. Abaana basoma, bantu bejjanjabya, bantu batandise okusula obulungi okubeerwa n'obulamu obweyagaza abo abalimye emmwanyi. Naye bwe banaalekerawo okugula emmwanyi eziva mu Uganda ebbeeyi ejja kugwa, obulamu buddemu bukalube. N'olwekyo etteeka litwetaaza okumanya nti buli alina emmwanyi tazirima mu ttaka eryaliko ekibira, era bajja kuba bagoberera kubanga ebizungirizi bisobola okumanya ettaka eriri e Kasanje ne Namakomo, ebizungirizi za satellite, ebizungirizi bisobola okumanya ettaka emmwanyi we zaavudde ne bategeera nti ekyo kyali kibira. N'olwekyo ku mulundi guno njagala kubuulira abalimi b'emmwanyi mu Buganda ne mu Uganda nti okuwandiisa abalimi kwe boogerako si kwakubajjako misolo, si kwakuba kutegeera muwendo gwa mmwanyi z'ofuna, nedda, si kukaluubiriza, si kulemesa balimi. Okuwandiisa kwe twogerako ku mulundi guno tuluubirira okulaba nti emmwanyi zaffe tebazigaana kuyingira Bulaaya. Oba oli Kasanje n'olima emmwanyi ne bamanya nti Kasanje tekyali kibira, olwo nga bazigula. Bwe bamanya nti Kasanje kyali kibira nga bagamba ezo tumuzireeta. Waleeta ekaweefula omwanyi terimba olwokwa. Mukama yebazibwe. Aina muganda ng'akola mu gavumenti ya Yoseri nga Minister of Agriculture mubuuze kye bayita agro input traceability oba traceability. Yenkola egenda okuyitibwamu okusoloza omusolo ku buli kirime kyonna ekirimibwa mu Uganda ne mu Buganda nga n'emmwanyi weeziri. Ono ayogedde vice versa kubanga is a state mafia. Ekyo nkimaze. Gwe wenna azaaliddwa mu Buganda. Omwami ono akulidde mu Buganda. Oluguudo Masaka gyasibuka ekabonera lutandikire ekabonera oluvuge mpaka ekyengera. Oluguudo olwo lubaddeko ebibira ku sayidi zombi, era nga bwe kakutanda n'ovuga emmotoka ekiro, bwe kakutanda n'ovuga emmotoka ku makya ennyo, kalenge eyavanga mu bibira ebyo ow'obutonde yaleetanga n'akisidenti. Ebibira babisaanyeewo ng'oli Japaani, ng'oli Sairandi, oli luddawa. Njogeddewo mu kuva kabonera ojja mpaka kyengera wenkukomezza. Ebibira babisaanyeewo ng'oli luddawa. Tugenze ofe kulwa Mityana. Mityana era tugenda kuva Mityana mu ttawuni paka ku Nkulungo e Busega. Kubadde nga kebira ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Byonna bisaanyiziddwawo Museveni. Era njala kubuuza obadde Japaani, Thailand, mu Amerika luddawa. Tugenze ku Bombo Road kyekimu. Tugenze ku Hoima Road kyekimu. Tugenze Kayunga Road kyekimu. Tugenze Mukono Jinja Road kyekimu. Tugenze Entebbe Road kyekimu. Kampala bata mu Uganda zengulu zibate ziweddeyo. Essese gwe kennyini wakolagana ne Museveni mu mulana bu understanding eno. Ne mu forcing abannassese
okubajja ku mataka ne basanjaga nga basanjaga embuzi ne batwala ettaka ly'essire bali maka ebinazi nga ebirabyo ddala babisaanyizaawo. So gwe musajja Goloza osiruwazaani? Goloza osiruwazaani Mayiga? Goloza bwembeera ku TV nga mwambadde obusuuti ne mutandika okwogera arrogant nga munuza tetutegeera. Mbwe mwanya ezirimiddwa mu kibira basobola zidetectinga. Whom are you fooling? Nga bakozesa satellite. All along, where have you been to condemn the deforestation which has been taking place in Uganda, but mainly in Uganda? Where have you been? For your information, oba ku lw'ebyenjagala okugamba, n'olubiri lw'Abassekabaka olw'Emmengo, emiti ginansangwa egy'ensonga gyali gikola ebitundu 25 ku buli 100 gyonna giweddemu. Era nga gwogisala. Akayanja ka Mwanga, Emmengo, kaali keetoolodde emiti. Busiro, Kyaddondo, Sese, kwata mukono. Ebaddeyo emiti egimanyiddwa nga gya nnono, nga gya Buganda, gikuuma obutonde bwe gikolwako n'emikolo egy'ennono. Gyonna ebitundu 9 ku buli 100 gisaanyiziddwawo ne gisalibwa nga tonyega. Naye ng'abasajja abataka abagundivu bawandiika mu baluwa Emmengo ajja okutegeeza ku muti ogenda okusalibwa nga tegukkirizibwa. Ebbaluwa n'ozitula. Kati you are here fooling Ugandans and Baganda. Nti buli mmemwanyi ku kibira mwanyi tezigenda kutundibwa. Ne mmwe basajja mmwe. Monga atusaasire. Emiti egy'ennono, eminene, omuli emiwafu, omuli emisambya, omuli emigavu, omuli ennongo, egy'ennono gyonna gisaanyiziddwawo. Ng'otunula ng'ababaluwa bagawandiika n'ogaana okuddamu kubanga oba okimanyi nti mwawandiika mano nabo understanding okusaanyawo special status zo. Special status n'emiti gino egy'ennono mwe gigwa gye bagamba nti eryo ejjinja lyali lya Musamba gundi, that is a special status. Oba designated statuses za Buganda nti ogwo omuti gwa nnono guliko Musamba gundi, n'oluziba luliko Musamba gundi, kino kiri bwe kiti kya Buganda, byonna bisaanyiziddwawo. Nga n'oluzi lwa Kalinda ali mu Ndeeba nalwo lwalugenda era tewafaayo ku buli kimu kyakolebwa. Nga n'abalangira n'abambejja bazaalibwa balinda abagenda okula Namulondo ekajjaga gye baalulira naye ettaka fumane ne mye era ggwe wano oyimiridde weekangabiriza ng'omuli w'oku kkubo. Ojjogera ebigambo bitakwatagana, gwe musajja gw'olina kufa. Leero kankyongere. Mayiga olina kufa, omulambo gwe ne gwokyebwa, n'evvu ne liteekebwamu amazzi, ne tuddamu ne tulyanika ne tulikumako omuliro. Munyalanda gwo tukoze bubi.
Bannayuganda mwenna abali mu Uganda ng'olina muganda wo asavinga mu ggye lya UPDF erya AMISOM eriri mu ggwanga lya Somalia, ndowooza mu myezi nga 3 bwe mbaserabidde najja ne mbagamba nti Museveni alina olutta bannayuganda bannakabala abali mu magye ga UPDF abali mu Somalia ng'agenda batta mu Kimpooze abasaanyeewo mugenda okudda nga bagenda 10,000 musigadde 1,000. Omwaka guno kwennyini amagye gano gaakafiirwa abantu abasukka mu 200,000 naye nga n'emirambo bannanyirigyo baagaano gibawa. Olunaku lwa jjo olw'omukaaga bannayuganda abasukka mu 14 mu ggwanga lya Somalia baakubibwa era ne battibwa, abale bagenda ku bisago oluvannyuma lw'ekigambibwa nti abayeekera ba Al-Shabaab babateega ne babakuba bubi nnyo. Ebifaananyi nadina bibateereddeyo dda ne kamba yambe bibatereko mu birabe. Baganda baffe beebo nga bali mu njega embi ennyo e Somalia. Nenga nabawooninga dda ne mbagamba mwenna mwegendereze. Ekyo kyekyagudde ku baganda baffe abali e Somalia bagudde mu ambushi naye nga zino ambushi zonna nteeketeeke. Ezo na ambushi nteeketeeke bannaffe babakubidde ne batta mu nnamba ennene naye tebannabyogerako ku mawulire wadde ku TV okubategeeza bwe batuukira okukuba emmotoka zino. Batuukira okukuba emmotoka zino ne zisensebuka, emmotoka ayiyo ezo armored vehicles ne zisensebuka. So be baganda baffe abo abali mu ggwanga lya Somalia n'abali e Congo bakyabatta. Nina information gye nkyagoberera endaga nti mwannyinaffe omukyala eyafiiridde mu ggwanga erya Kenya eyayokyeddwa agambibwa okuba ex-boyfriend we, na information endaga nti omukyala ono okufaako tekwabadde nti kwabadde kwa bwekuti, okufaako kwalimu omukono gwa kigambo kali mukono gwa Janet kuba sijja kirumamu kono Janet kwoli omukyala gwe batoba Kiptegei abadde yakava ne France ngali Misinde. Kigambibwa nti omukyala ono abadde abanja ssente ze ezayita through accounts za Ministry of Education and Sports ku misinde jajja wangula ngera sere ziri mu kawumbi plus oba mu kawumbi plus ne sente bwengaba plus kiba kitegeza zeeyongerako. Kigamba omukyalo nabadde abanjanga ssente ze nga mugamba jjojjozi okutuuka bamukolera olukwe olumusaanyaawo. Nkyakola okunoonyereza kubanga oli baga nti abadde ex-boyfriend kati kyesimanyi nti ex-boyfriend ate atuuka atya okusaanyawo omuntu gwe yawukana naye ng'ate information era erinkinga okufa kwe ku Janet olw'okuba nti omukyalo nabadde abanja sereze ezaayisibwa mu mikono gy'ekitongole Janet kyalinamu omukono. Naye ku nsi kuno tuyitako buyisaako wayajivira tuli mukka. Nditwala bingi yafa tatuuse nabyo. Janet ne Mubawo Museveni engeri gye mutamu bannayuganda be mujja ku mataka, be mutwalako ebyobugagga byabwe, be muteeka mu safe house, be mulemeseza obulamu. Nze mbuuza ebintu bino mugenda kugenda nabyo muta, mugenda byetikka nga mufa, mugenda bitwala luddawa. Nze nno mbadde ndowooza nti ebikolwa by'okutulugunya n'okutta bannayuganda olw'ebyobugagga bye beekoleredde
mwandi badde ogwo mululu mwaguvaako dda ku level mubidde eggwanga lino kuba temwina mugenda tutwala ebintu ebyo. Imagine musajja mukulu Kajubi eyali asuula amanda ga Tiger Head mu ggwanga mwama kuba obutwa olwokuba musajja muganda ali mu kkomerero zira era bajja babikira nti yafudde naye ng'ekimussa kiki Kajubi yalina ebibugagga bingi nnyo ne mwagala omukozesa naye ng'ekigendera kyabwe kyali kyakutwala bintu bye byonna era of course mbitutte kubanga ebisinga obungi biweddewo n'abala bangi nnyo naye gyanasooka kukubuuza Janet era bulijjo nkikubuuza ne mubaawo Museveni ne mukoddomiwo Audrey Lwabwogo omuntu asobola okutuuza ali mu kaguli ng'obudde butuuse n'akubuuza Janet Lwabwogo Museveni muhoozi sali musale lwaki mwakyawa Abaganda era ogenda kooti ogenda ginnyonnyola otya ekyabakyayisa Abaganda kiki okutuuka ku sserigamba nti Omuganda bawunyira ziizi naye nga mutudde ku ttaka ly'abajjajjaabe. Gooza lwaki mu myaka ana gye mufugidde eggwanga mwali mu okuzimba ekibuga ewalala mu kijja mu Buganda? Oba lwaki ekibuga kyammwe ekikulu temwakifuula Mbalala? Kale tugambe kifuuse Mbalala. Lwaki kyabalemera Buganda? Era lwaki buli Muganda yenna abadde alina ssente Nakabala attiddwa abalala baweereddwa obutwa nga Professor Badru Kateregga mwagala omutta? Kiki nnyo kye mufa n'Abaganda? Naye ndi wano bajjukiza Abaganda nnanda buli w'ogisuula erandirawo. Abaganda tebeerabira ate era tebasonyiwa. Okalya ddakaddadda ebikolo bye mukola mutusomesa essomo erisembayo mu bulamu nti okwesiga omubuira kijja kuba kizibu nnyo okuddamu okikola. Nammwe Abaganda mbakubira omulango obutakungula nti okusembeza kwe tubadde nako mu bbanga lyonna tetuna kye kutufunyeemu okuva mu 1962 era ffe tusigadde nga tubonaabona. Obote bwe yafuuka Prime Minister, Ssekabaka Muteesa n'afuuka President asoose era kyabatwalira ebbanga ttono nnyo okululuka mu Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa ne mumutta ne gavumenti ne mugijjawo ne mutandika okutta Omuganda omusaanyawo mpaka n'olwa mukyakikola. Lwaki buli mukulembeze ajja mu Uganda atta Baganda? Era lwaki buli mukulembeze ajja alemesa Abaganda obulamu? Kye kibuuzo kyange ekikulu. Era gwe Omuganda ali eyambuliriza essaawa zino ng'otudde, njagala ebigobero bikutuule mu mutwe oyule bulungi nnyo. Omugenyi bw'ajja mu nju yo n'atuula n'afuka sserwajja okwota gwe n'osirika, wattu oba osigalidde kusula mu lujja ne mu lujja ajja kukusendamu. Kiki olina okuzzaako? Olina kwerwanako. Okwerwanako si kukwata ebisse, ennwana nnyingi nnyo. Abasajja bano ennwanya le batulwana, ennwana nyingi balwana mpola ya Kimpooze. Temusaana kuwa mugenda kule nedde ennwana ya Kimpooze nnyo. Kubanga bo ekigendera kye bakikola misana ng'enseera batugenda batta, we shall crush Baganda as we used to do. N'akyogera nga mukiraba ne mugaana okwerwanako. Nze mbagambe omusajja badde mu lukiiko eggomba nga agoba abantu ku ttaka abakubanga ndi mu lukiiko oluyere tavaawo yali tasobola kuvaawo kubaga oŋŋamba otya ku ttaka ly'abajjajjaffe gwojje n'ekyapa busimenti naliguza ettaka ate mbadde simenti ekyapa simenti kiva mpenja ate kumba empenja nkulu nnyo okusinziira ng'ojja onnyumiza kasasiro ku ttaka ly'abajjajjange. Ate tukimanyi nti obufumbo eba ndagano wakati w'Abaganda babiri. Mwenna batabayo yafaayo kabanyumize. Eggwanga Buganda lyasooka okubeera independent. Wabula olw'okwagala okufuna omukwano n'ebitundu ebirala ebyabisigadde bya Uganda, Buganda yeefiriza ennyo kutabba. Eggwanga ne lifuuka Uganda eryawamu. Ne bukyanga obufumbo buno obubeera Buganda efiiriddwa abantu baayo, efiiriddwa essente zaayo, efiiriddwa ettaka lyayo, efiiriddwa buli kimu n'okutuuka olwaliro nga ne Kabaka baagala mujjawo aliwo gutulabyeko ebbanga lino nga bamujjawo tubatudde mmenga bayita Abaganda. Kiki kye musasulira? Era munaleka ekintu kino kitambula ebbanga ne mugenda sigalawo kati buno obubaka ajala bo baweereza. Mu kkooti ezaateekebwawo ezaawula enkaayana naddala mu mawanga zigamba nti ensi esobola okusaba obwetwaze singa erina abantu abasukka mu bukadde obutaano okudda waggulu nga mulina olulimi, mulina bendeweera,
mulina oluyimba lw'eggwanga ate nga mmanyikiddwa. Nze ndowooza ebyobufuzi ebittisa abaana baffe nga balwanirira ensi Uganda ennene nga ne bwe tufuna ebizibu ate batusekerera. Nsaba okyuseemukko obufu ekifaananyi okisiige okuddamu okusaba ensi yammwe kubanga endagaano gye ziri ezaawandiikibwa Buganda nga yeegatta ku Uganda nti wabangawo bitambudde obubi nga temukkiriziganyizza okwawukana kulibeerawo. Nze mpulifaaringa divorce okusinziira ku jjogera egenda mu maaso. Buli ajja mukulembeze najja n'ajooga Buganda n'agenda. Tetulina gwe tugenda goba mu Buganda kuvaamu nno. Mark my words. Tewali gwe bagenda goba mu Buganda yagula ettaka alina no one is going to be chased out from Buganda, no. Because we have been staying with people all along since 1900. Buganda has been hosting so many foreigners. But this total nonsense of killing Baganda on their own soil, that total nonsense must stop. Obuwanga bwaffe mbusaanyizaawo, Abaganda balombalomba mu nsi yaabwe, mubaggyeko ettaka, Abaganda be mutta, mubakozeko buli fujjo nga basirise. Ng'ate endagaano erikkirya nti watuukanga ekiseera nga Buganda tekyasobola kubeera mu ndagaano ya Uganda yonna, Buganda yaddembe okwetongola. That agreement is there. Endagaano gyeri. Buli muntu kyusa ekifaananyi ky'olowooze ku kintu ekyo. Olwo olutalo tujja ddulwa na tulugguse. Bwe tuba nga tulemedde okufuna ekifaananyi ekine bajjajjaffe kye baali batunuulidde. Bw'obanga omugaati tosobola kugula ttaka mu kitundu kira kya Uganda naye ng'omuntu omulaka mu kitundu kira kya Buganda asobola okujja ekitundu kira n'ajja n'ayimirira mu Buganda n'agoba Abaganda ku ttaka. That nonsense must stop. And that flood must stop. Respect Baganda where they are. Gwe Janet nojja n'oyimirira n'amagulu agakulinganga emiti gy'amasannyalaze mbw I hate Baganda. Abaganda bakola ki? Waawo okunoga I hate Baganda. Abaganda bakola ki? Azuura Museveni gati we shall crush Baganda. Abaganda bakola ki? Such a video. We shall crush those ignorance. Museveni manyola bakatambi kano kakakoddiremu. We shall crush those ignorance. So, kankusindikira obubaka buno Museveni. Buli kyonna kye mukola mukikole nga mukimanyi nti tukimanyi temutwagala kubeerawo. Buno obubaka mbusindikira buli Muganda buli na Uganda ine yasenda mu Buganda ng'obalangalidde mu Buganda. Tukimanyi nti Museveni n'Abanyarwanda be baagala kutwala ggwanga Uganda ne tageti yaabwe y'Abaganda. Tetugenda kunyigirizibwa ku ttaka ly'abajjajjaffe lye baalwanirira. Ng'endagaano bajjajjaffe bagikola bagimanyi nti wabangawo obuzibu bwonna Buganda esobola okwekutula ku Buganda. We are not ready to be cleansed out of Uganda and we sleep. We are not going to let this happen. You are trying to silence all of Uganda financially, economically, socially. But time is coming when in Uganda we are going to resist
because previously we were an independent nation, but we decided to join the rest of the country to form the country called Uganda. But any leader who comes to lead that country, his main target is to cleanse out Uganda. And my main question is why that we, the Baganda, we are mistreated in Uganda, but mostly on our own soil in Uganda. Why? %70% of our heritage is completely damaged and destroyed by you, Museveni, by using your own agents in Uganda who come afraid like a Baganda, the likes of Peter Maiga, who seated in Mengo, the likes of Mpuga, the likes of Segona, and the other who come afraid as Baganda, but indirectly they hate Baganda. The man whom you looked for to join you to fight Obote, that is his match the Kabaka of Uganda and Mwenda Mutebi II. You are the man behind his struggling in life right now because you are planning to eliminate him. But if I might ask you, what reason can you give to the public that you want Mutebi to be dead by all means? Why? Whatever you signed with Maiga in the memorandum of understanding of phasing out all Uganda and all its heritage, why do you hate Uganda at that level? You think that we are going to sit down and we'll let you know, go away with it. All the previous regime, they have been there against Uganda. The Obote regime, Amene's regime, Obote II, Tito Okello, Paulo Mwanga, and so on, including you right now. And on your regime, it is very, 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 very dangerous. All our economic activities, like agriculture, business, and administration, all those our economic activities have been destroyed by you, purposely knowing that you want to phase out Uganda. But the question is why? But fun enough, each and everything you are using under your administration of the fake government in Uganda, every activities you are doing, using all Uganda properties, including all the CPS across Uganda, those are central police stations, courts of law, universities. All those properties belong to Uganda because it was an independent country. But right now we are looking like fools, or we are looking like strangers or refugees in our own land, our own country. But you remember, you came with your mother at the teenager age as a refugee. The Banyankole in the western side of the country, they chased you away with your mother. You came in Uganda, we settled you. After settling you, you waged their war against the previous governments, whereby no one in the other parts of the country, no one in the other parts of the country trusted you. It's we the Baganda who sacrificed our lives, money, food, and each and everything. You waged your war against Tito Okello and Obote's regime. And that war, guerrilla war, was mainly situated in Luwero Triangle. Luwero Triangle is situated in Uganda. Almost 1.5 million Uganda were massacred intentionally because you wanted in the first place to use that war to cleanse out the biggest number of Uganda. And fun enough, the mission wasn't known by Uganda that during the guerrilla war, you and your brother Salimu Saleh and the other Randis of origin, you were doing the indirect mapping of all the land which you wanted in that process
And it was successfully done. That's why your brother took over Ruwero, Nakaseke, Mubende, Mitiana, whatever you wanted. Right now is in northern Uganda, doing the same thing which he did during the Ruwero War or Jango War. When the Baganda helped you to win that war, immediately they started eliminating one by one prominent Baganda politicians, academicians, each and every prominent Uganda. They were eliminated one by one, and it's still going on right now. So you think you want us to sit down and watch? Because I want to send this message so that each and everyone who thinks that he doesn't know Uganda, he gets to know this message clearly. Because nobody's going to tell you this. Many people, they fear to tell you because they fear that you might kill them. Me, I'm ready, because I'm ready to speak and each and everything to inform you that we know you are against Uganda. And I condemn those who work with Museveni, the so-called Uganda. You're working with your own enemy in your own backyard. You are serving Satan, but you are praising you are praising God. That is wrong. You can't praise God at the same time you are praising Satan. No, that is wrong. Baganda, wake up before it's too late. This is not a tribal statement. No. This is a true story. And you are not going to hear any kind of message from any other platform, either on TV, CG radio, nowhere, on radio, social media. Stop killing Baganda. Stop chasing Baganda from their ancestral land. Stop hating Baganda, because nothing wrong we did to you. We are the only tribe in all Uganda who helped you financially, economically, each and everything. Please stop it. 90% of all Ugandans who are situated or residing in diaspora, they are Baganda. They ran out of the country because they were fearing for their lives. They are not there because they want to be there. No, it's because they fear for their life. Some of them knew the moment you took over power, as you did when Amin took over power in 1971. You knew that you would not manage Amin. You ran away until you end up in Tanzania. So some Baganda knew the moment that you took over power in 1986, they decided to run away from that country. They knew your mission, but they fear to come out to speak about this. And the truth must be told. We are sick and tired of your total nonsense. The biggest number of Baganda, most of the youth, they have been cleansed out, killed, kidnapped. 70% of the youth, they are in prisons, serving nothing. Because you hate them. You didn't end up there. You created external security organization, that is ISO, which operates outside of Uganda. And you send your agents in USA, Canada, UK, and other European countries to eliminate one by one of those people whom you think that they can bury against your government, most especially Baganda. That's why there are so many Baganda in USA who lose their lives on a daily basis. But nobody knows the cause of their death. Some of them, they have been found dead in their houses, in their rooms, due to the work of ESO, External Security Organization. Baganda, Banyoro, Batoro, who are situated in diaspora, be very careful with these so-called
state agents who are coming from Uganda to organize functions in the USA, sijui Yuna, sijui Uganda Kumbucha, Buganda Bumus, Mani Uganda Choko. Whatever function is done right now in diaspora, be very careful. I beg you kindly to rewind your minds before Kyagulanyi's existence. How many functions used to take place in diaspora? Before the surface of Kyagulanyi Center, how many functions used to take place in USA, in Canada, UK and European countries? How many functions? Because Museveni knew that the person who was challenging him is a Muganda, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu. He knew that he's in shit right now. So he actively activated the external security organization to hunt each and every person he thinks that is going to challenge him using the diaspora space. That's why you started eliminating the prominent Baganda one by one. Their bodies have been returned back home silently. We know that, just we are keeping quiet. And those in your regime who used to advise you to go slow against Baganda, you ended up eliminating them. Because some of your colleagues whom you came with from Rwanda, they used to tell you that please go slow about Baganda. Because the government is seated on Buganda land, and they are the people who help us to come in power. But for you, because you hate us, that's why you didn't listen to your colleagues. You eliminated them because they used to advise. As well, the same thing which is going to happen to Kahindo Tafire. Is the only person remaining in your government advising you go slow about Baganda. You are planning to assassinate Kahindo Tafire as well. So that you remain with those people, the likes of Salimu Sare, Mohozi Kainerugaba, Janet Kendongo, Dizzy Ruabogo. Because for them, they can't advise you to kill Baganda. But that is a deadly mission. Stop your nonsense. Nothing wrong we did to you. And stop tracing all of Baganda historians. Because if you kill those historians, we are going to stay with nothing as we speak right now. You have destroyed the education system in Uganda. Slowly by slowly, you are eliminating Uganda from business, from agriculture, from each and everything, from economic activities, from police services, from army services, from each and everything you are eliminating Uganda. And right now, the Uganda who have been doing businesses, slowly they are getting out of businesses. Due to double taxation. Why? Because you hate them. But if someone asks you a question in a criminal court that why do you hate Uganda, you can't give answer. But remember, it's the Uganda who brought you where you are situated in Entebbe refugee camp and in Nakasero refugee camp where you are seated right now. You are watching me. You used to set your own opposition since 1986. The only challenges you have during that time is Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, Dr. Sebana Kizito. The rest of your challenges, they have been your own people you set to challenge you. So you found it very difficult right now because the original challenger is a Muganda from a ghetto. He doesn't want to know your total nonsense. That's why you want to eliminate him. As you eliminated his uncle, late Ando Rutankome Kaira.
who at one time helped you when the Obote regime almost destroyed your army and your camp and each and everything. Kaira intervened and helped you. After winning that war, immediately you started tracking Kaira until you killed him. So, mwena baganda buno bakanjala bo bagamba kasoke mbazanyira katambi kano mudakiika emu omukulu ono yabaddeko mu State House Abedi Bwanika n'ayogera oluzungu lungi nnyo ng'ayogera ne Museveni ku bintu by'emmwanyi kankabazanyire katono nnyo deni zanyira akasemba yuzigalawo video yayogedde bw'ati. And it's the reason why I am here. Your Excellency, your contribution to the coffee industry in terms of the quantities and the quality and the market is not disputed. However, Your Excellency, I've listened to you attentively, and your proposals, they are wonderful proposals. Eto tugenda kugendayo bwe yayimusa okuddamu okurespondinga ku byayogedde bw'ati bwe yamugambye. That one we'll forget about. For the coffee, just for the sake of, now you have heard that Abedi Bwanika wants the coffee for his campaigns. From UCDA, to give them to his colleagues, his supporters, at the expense of the other people. Now you can imagine. You see why they are fighting. First of all, they are using it for personal politics, and this was part of the problem in the budgeting. That finance bill which I returned. Part of the problem was people in the because he doesn't like Uganda. Even if you pretend that you support Museveni, when you're indigenous Uganda, he will not love you. He just uses you in the time when he needs you. After getting what he needs or what he wanted, he doesn't want to know who the hell are you. Banda Uganda muzunguke. Okusingira ddala Abaganda. Ensi y'abajjajja mmwe gye baalwanirira. Essaawa zino benge etandise okubava mu ngalo. Bajjajja mmwe muli bagamba ki? Video lwaleero abamanyi Oluganda njogedde mu Luganda ne mutegeera njagadde osindika obubaka buno mu luzungu olufuutifuuti nti n'abazungu abali kuno bategere ebigambo byenjogera n'abo abeefuna tebamanyi Luganda nga bali mu Uganda bali bweru nabo bategere ebigambo byenjogera nti tubitegeeza ekigenda mu maaso tukimanyi. Kati gwe Omuganda ali mu diaspora nga olowooza nti Museveni akwagala ekitongole kya External Security Organization ku buli function Museveni gy'ategeka oba ani agireese oba Mayiga bagenda kubatta omukomo kuba Museveni akyanoonya Abaganda ayina Abaganda beyaleka bamanyi nti gye baliye Mayiga baleetera function mugende muliye mu bwegere mujja kubaluka ng'embaata emaamira abali e Bungereza mu Muteegajja n'abali mu America agenda kujja mbagambe mutandika okuprofiling omusajja omunaagaana. Zino video zijja kubera bajja zizanga mujja kitegera nti abasajja kabaga bigambo bino nga sirina akompala na muntu yonna mbasomedde mu level of understanding ebinyusi binadde njagala bulungi nnyo mubirinde buli kyenjogedde mu video yale mujja kiraba mu bbanga litali ttono. Saagala nkubira simu simanya ate bino wabyogerako simanyi wakola kino musirikirangayo ng'omulongoose bwe yasirikira mu ddongooserezo nkiddamu buli kintu kyenjogera nekiddamu nekituukirira nekituukawo tonkubiranga ate bannange wakyogera no sirikirangayo ng'omulongoose bwayitireyo ng'ali mu ddongooserezo. Wonna bagamba nga basomesa ekigambo kye bayita stunt ne diversion. Buli kimugenze mu kira abantu bavule bwako obujulizi nti ffe baali batusasula okukola ebintu naye nga nabyogeradde emyaka 3 mabega ne munvuma ne mukola buli kimwagala naye nga nze mmanye kubanga mbabulira ebintu mutagala kuwulira. Ekyo si kyekikulu. Olwaleero wendi enkya siriiwo ani agenda okwogerera ensonga zino musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka muteekeko ettaala n'omukono gwe akasajja ako kafunvubedde okutta omusajja.
mukkiriza okugenda kwange kono video wede tusekale ku Lwokusatu saa zijja kuba 2 musabire nnyo eggwanga Uganda musabire nnyo bannayuganda musabire nnyo president musabire nabo mukuŋŋaanako naawe embega abega Kyagulanyi bw'omala okubega ate ne bakuteekako mbega n'embega ne bamuteekako mbega okomekkereza bakusse ebitabo byonna gye mujja ssente ze musayininga n'ebikoso babayita ba traitors abagenda ku sseemwayi waliwo ekitabo kye musayiningamu ssente n'ebikozesebwa ekitabo ekyo under the neath wansi yakyo bakiyita traitors muli ba traitors babamanyi nga ba traitors muli bali bankwe kati bw'ogenda ku sseemwayi ng'oyagala kutta kabaka bakuwadde ssente ogenda okubega Kyagulanyi bakuwadde ssente mu kitabo bakuyita traitor amanya gamu ba traitors are the sseemwayi headquarters in Mbuya that black book where you sign for money and missions you are known as traitors muli bali bankwe kubanga abakozesa mukendeze enkwe mufune emirembe ensi yaffe video wedde kama makume